Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'oyomba kitegeeza ki? Bantu bangi bambuuzizza nti omuntu okuloota ng'oyomba kitegeeza ki? Bangi baloota nnyo nga bayomba n'abantu be bamanyi ate nga babaagala. Oyinza okuloota ng'oyomba ne maama wo, taata wo, muganda wo, kojja wo, boosi wo oba ne mukwano gwo. Kale kino kiba kikulaga nti olina mwoyo ayawula. Sooka weebuuze, mwoyo ayawula ono y'atya? Ono mwoyo ayawula asindikibwa oba ajja mu bulamu bwo okuleeta enjawukanaayo wakati n'abo abantu b'okolagana nabo obulungi. Era mu birooto ebyo kizibu nnyo okweraba ng'oyomba n'omuntu gw'otayagala oba omuntu gw'otamanyi. Era ebiseera ebisinga obeera oyomba n'omuntu gw'okolagana naye era gw'oyagala ennyo. Kale omwoyo ogwo gujja wakati wammwe okubaleetera enkaayana n'okubaawula okufuba okulaba nti temukwatagana, kubanga bwe muba mukwatagana mufuuka ekizibu, mufuuka omuliro. Ebintu bingi biba bitambula bulungi mu bulamu bwammwe, kubanga ono abeera abuulira munne kikyalina okukola n'ensobi ze z'akoze. Kale guno omwoyo gujja ne gukwawukanya. Era wano Katonda abeera akulaze nti bw'oteegendereza mu maaso awo mugenda kufuna oluyombo olw'amaanyi wakati wo n'omuntu oyo gw'oba olabye mu kirooto ekyo. Ennyombo zino ziyinza okuva kantu nga katono nga tekalina na makulu, ne mutandikirawo okuyomba. Bw'abeera mukwano gwayinza okuweereza ssente. Kasooke mbeeko kyenkola bwe mmala nzizzeeyo naye ne zigaana. Agenda otuuka okuzeetaaga ate nga tonnaba kuzizzaawo. Kale olaba n'okwawukana we kuzze. Oba maama wo n'abaako akantu katono nnyo kakugambyeko ne kakuleetera obusungu n'onyiiga nnyo, n'ofuna obusungu oba ottumbiisi kubanga oba omulabe Sitaani bw'ayagalira ddala. Ekirooto kino abasinga bakivaamu nga balina ennaku ku mutima era nga beeraliikiridde nnyo. Era abalala bakivaamu nga balina n'obusungu. Wabula ekirooto kino oyinza okukiroota ekintu ekyo ne kitabaawo ku kaseera ako. Kiyinza okutwalamu akaseera, kiyinza n'okutwala omwezi, emyezi ebiri, ne kijja mu maaso awo singa obeera nga tokikutudde. Ate abamu oluusi mu kiroota nga Mukama Katonda akulaga ekyaliwo, kuba jjukira nti ebirooto bitulaga ekintu ekyaliwo, ekiriwo n'ekigenda okujja mu maaso. N'olwekyo bw'ofuna ekirooto ng'ekyo, oluba okusisimuka kigaane ogambe nti mwoyo gwe nkuwamba era nkuggya mu bulamu bwange. Viiramu ddala ng'okozesa erinnya erya Yesu Kristo. Kino kye kirooto kiro ky'olwaleero. Subscribinga, likinga era obuuze n'ekirooto kyo kijja kuddirwamu.